Mukusoka wangambye madamu genda mpola. Lindako. Mukusoka wangambye nti wafuna essimu okuva mu ofisi ya NRM. Justin Nameere alinaaba chairman ba NRM. Ani yakubira? Justin Nameere ye yakukubira. Waliwo ne ba chairman ba NRM bonna. Mr. Kalam omuntu bw'abeera bw'akuvunaanyizibwa n'akubira essimu ng'akweta. Yogera n'ekitiibwa. Kuli kufe kuli kaleekaane. Wakati njagala kumanya. Honorable Nameere ye yakukubira essimu n'agamba ndeetere emmwanyi. Okuva mu kamyufu nze namuwa emmwanyi. Nkubuuza ekibuuzo kimu. Ye yankubira essimu era n'akubira n'omwami wange nga yatusaba emmwanyi ne omwami waliwa? Ssebo jangu wano. Baano n'emmwanyi Masaka yonna ekimanyi emmwanyi Wulira. Toyina mpisa kiki? Yogera mpola. Bakazina. Ssebo gwa mwami wano. Kale muwulirize. Ssebo njagala yogera amazima nga talina kyolimba. Yogera amazima gokka. Yogera amazima. Ku mmwanyi zo. Nameere yakubira n'agamba ndeetere emmwanyi. Emmwanyi nasinkana Honorable Nameere. Ani yakukubira nti ndeetere emmwanyi? Mulege yali Nameere. Tulwanye n'abakwaze wano n'otutaasa. Ayina ensonga naye gyawa Saidi yapateyo. Ekisooka nebaza Honorable Balamu weebale. Honorable Balamu weebale kukwata nsonga z'emmwanyi e Masaka professionally. Era ekyo kikwebaza Honorable Balamu. Ensonga wazikutte kisajja kikulu kubanga singa Honorable Balamu teyasolovinze ensonga ezo Honorable Nameere yandiswadde n'okusingawo. Ekyamazima ddala Balamu nkwebaza olw'obugumiikiriza watulaze maturity n'otulaga professionalism kubanga Balamu engeri gye yakutemu ensonga enjuyi zombi zonna yaziwuliriza. N'awuliriza olwa minisita munne Honorable Nameere, n'awuliriza olwa chairman Bulegeya n'abakyala ababanja. Ekyo Balamu nkimwebaliza nti Balamu walaze kye bayita omukulembeze omutuufu. Era Balamu big up, webali kuba musajja mwesimbu, webali kuba musajja mugumiikiriza. Ate Balamu bw'otambulira awo Katonda ajja kuwa n'obwa vice president. Tujja kumaliriza nga Balamu vice president wa Uganda kubanga engeri gye yakutemu issue y'emmwanyi, oh my God, is really a leader. Honorable Nameere buno obubaka bubwo. Honorable Nameere kakkana. Honorable Nameere kakkana. Ate wuliriza. Nameere ekikusumbuwa toyagala kuwuliriza. You don't want to listen. Ate omukulembeze buli woba nga towuliriza oba ogenda kukola ensobi. Nameere lekerawo okulowooza nti buli muntu takwagala, buli muntu akulwanisa n'ebintu ebitono ennyo ng'ekyabaddewo kwekyo kyabadde kitono naye toyagala wuliriza. Kyobula Balamu yatuuse ne bimutama nga Balamu agezaako kuyamba because Balamu was trying to protect you. Balamu byonna bye yakoze yabadde ayamba ggwe. Era Balamu n'okubira State House Controller mukyala Jenny Baliche yabadde ayamba ggwe Nameere. Ninga tuyagala wuliriza. Nameere nkubuulira ebigambo bino nze sikuwalana era sikuyinaako buzibu. Nze Nameere nkwagala era nkwagaliza era bino nze asobola okubikugamba nga Bulaza wo Junior atakwagalako ssente
ngobo bw'amawulire bw'osasula bw'oleebeeta nze sirimu eyo kategole eyo obwo butikitoka obukuzungirako naye Nameere wulirizanga learn to listen Nameere learn to listen you need to calm down oli waggulu nnyo my sister weetaaga okukkakkana yes fenna tukimanyi oli minister we all know but you have to change your attitude balamu ayogera naawe oyogera biswaza Nameere katukubuulire biswaza it's very shaming you are two ministers Balaam is speaking you are also talking to make matters worse Nameere watuuse n'okwagala okudirectinga Balaam really you were pointing ng'olinga ayagala ne Balaam okumulagira oh my God it was bad Nameere kakkana kyusaamu ku attitude yo attitude yekusumbuwa muli mu kamera oli mu bantu behave like a minister na honorable Nameere tandika okweyisanga minister woba ddala oli lekera okyogerako obwogezi Nameere oba yagala abantu bakurespecting wuliriza tewabaddewo kintu ky'amaanyi that issue was simple just listen to people abantu obajjeeko emmwanyi obamanyi Bulegeya omumanyi ate weefuula atamumanyi Nameere gwe kennyini gwe wandibadde agamba nti Bulegeya mumanyi era ne bana abakyala abatwale bwe mwajjako emmwanyi mbamanyi simple newezibe emmwanyi zaali za pulezidenti olina protecting erinnya lya pulezidenti Balamu kye yakoze is to protect the president's name Balamu yabadde protecting erinnya lya pulezidenti kyovula Balamu yakubye essimu ewa State House controller abakyala babasasule Nameere ekyo kyabadde hard oli waggulu nnyo bw'oyomba bw'oleekaana ebyo that's not being a leader my sister Nameere kakkanamu tandika owuliriza Balamu olaba statement gye yagambye Balamu yanyigidde omanyi statement Balamu eyo gye yakoze I'm the one who has made this call. I already initiated. Please kindly, for once, respect the meeting. Don't keep quiet. Balamu yagambye Honorable Nameere let me talk. At respect this meeting for once. Ekitegeezo zengo okikola. Nga Balamu aba ayogera ng'oyogera. Era Balamu yagambye I don't like this. It was a big statement. Yes. So, Honorable Nameere kakkanamu. Kakkanamu. Amaanyi oyogeza mangi. Abaganda bagamba amalala gakulembera ekigo. Ensonga eyabadde awo yabadde ntono nnyo. Is you to accept nti Bulegeya omumanyi? Is you to accept nti abakyala abaaba emmwanyi muba obamanyi? Because obwo busente butono. Tubula president yasasudde. Gwalabyeko State House controller ng'ayomba. Era ne bazannyo State House controller omukyala Jane Baliche. Thank you so much for paying. Kwa kituufu abakyala abaaba emmwanyi. It's very bad. Abantu genda nga bonoona erinnya lya president. Mbu president yatwala emmwanyi n'atasasula. Ekyo Nameere singa wakikolako dda. Naye otuuse weekangabiriza. Sibamanyi, nze sinze. Be a leader. Beerako omukulembeze.
Balamu kye yakoze kye kituufu. Balamu offers solutions. Ne Balamu ayogera oyogera. Okutte Balamu oyagala mufulanga mwana mutu. Nameere, please respect yourself. You are honorable minister. Kati oline bulegeya. Nze oli musale na adesi mumanyi. But bulegeya, I respect you. Ochemani we enale mwe Masaka. That guy is brilliant. Geye wadde submission. Ngolaba bi. Olaba ayogera facts. Chairman bulegeya we Masaka. Njagala ompulirize ebigambo bino. Weebali. Thank you for being a confident man and very smart. Because bulegeya kye yabadde ayogera kituufu mwanyi bazitwala. Nanange. Kati nze neewuunya. Nameere tewali akulwanisa. Just kyusa mu attitude yo. Listen to people abantu leka boogere. Ni Nameere gwayagala weka oyogere. Gwe tuyagala wuliriza balala. Ne mukama wo Balamu ne mumuyisaamu amaaso mu bantu. Kati gwe ministry mugenda gitambuza mutya. Ngumuli abaana b'essomero. Muvudde ku bwa minister mulinga abaana b'essomero. Balamu abayogera Nameere n'omubuukira. Balamu abatannamalayo point nga Nameere wamubuukidde. Nameere behave. We all know the president. Buli ali mu government yamanyi president. Si gwe weka. Nameere n'ebyo bi statement byoyogera bikomye. Muse president yankubira. Era apita mu lwanyi we. So what? So what? So what? Gwali se gwanga. Ikati wakubira ne kikola ki? Ne kigano mugano kusasula abe mwanyi. Ne tutubuliranga bintu byo bya kisirusiru nawe. Mu president yankubira. Wabakubira so what? So what? Ani gwata kubira? Nange Junior, I talk to the president. I also talk to him. Hoza sogera naye. Kurage ku baruwa ye wanu. Nameere nawe kula. Nameere grow up. Nameere nawe kula. Nichi mu bibiri. Hey president. Na ulimba nnyo. Kati Balamu yeta yogera na president. Balamu yete bamukubira. Balamu ayogera ne General Muhoozi. Direct. Balamu ayogera ne President 7. Ye nga tajja kugamba abantu. Nameere bwokolanga ensobe gyekirize. Ekyo kyo kyakwokyeza. Nameere kiriza ku luno ekitu kyakwokyeza. Because wabadde weewakana. Ni weefuula nti ebintu tobimanyi. Gwe kennyini watwala bulegeya wa president. Gwe wamutwala. Nze ne bulegeya mbadde simanyi. Ochemani we naalemu. You are the one who took bulegeya to the president. Ne musabe mwanyi. Ate gwe omugwo weegaana bulegeya nti tomumanyi. Gwe omugwo weegaana omukyala. Omukyala yagambye. Nameere gwe wankubira essimu. That woman is right. Ate kimu bibiri Nameere ng'ogamba mbwe ate omukyala oyo namugulako edde mwanyi ekitegeeza mwemanyi. Just accept it. Omukyala ono mumanyi. Naye mwanyi bulegeya yazibajjako era babanja. Ensonga yandibadde ggwa. N'ekimu bibiri. President yankubira. Nameere kola omulimu gwo nga minisita. Va mu bintu bya president yankubira. Ebyo si bye byakulonza. Ate sasula bonna abantu abakubanja. Nameere take time to pay all people abakubanja. Bagenda kulabisa. Ebyo bya president yakubira nga abantu bakubanja biviremu ddala. Take time to Nameere oyite buli muntu akubanja omusasule. That's it. Kwa bajja kulabisa. Muntu ajja kusanga ku stage awo agenda Nameere nkubanja. Kati gwe Nameere oba oyina. Ng'olinayo abantu abakubanja bakubire. Obasasule. Ulemu okuwona such embarrassments. Goza Balamu agenda kubeerawo ng'akuyamba.
Balamu yagezezaako kuyamba. The man tried to save you. Ngate naye tomuwuliriza. Ekizibu Nameere yakanyo. Uvaawo banwanisa guteri atakwagala. Nameere government eyo nene erimba minister kinana mu basatu balwanise gwe weka. Anandi. Chimu bibiri banwanisa teri akulwanisa Nameere, just change your attitude. Chusa kumpisa zo. President we yali akulonda yagamba oyomba nnyo. That was not a good comment. Gutuza president yakyogera nti kirungi. Era bwe yali akulonda ekololo yagamba oyo Nameere mulonze kubanga ayomba. It's not good to have such a comment. And by the way, you are proving it. You are proving it. Nechimu bibiri. President yankubira. Nameere, stop that nonsense. Excuse us. Oh God. Minister ngoyogera ebyo. Minister chi president gwata kubira. Minister chi. Hey mama, ne vice president ajatwa president ya mukubira. Ne prime minister daba ajatwa president ya mukubira. Ne no wa security ajatwa president. Excuse moi. Tujja kubagambako. Mwefude bakatonda bokunsi. Gwe towuliriza. Obaba kubanja sasula. Pedem. Anaki. Tujja kwogerako. It's too much. Chimu bibiri banwanisa. Chimu bibiri banange. Eranze Nameere tewali akulwanisa. You just have to change your communication skills. Change your attitude. Work with everybody. Luli Honorable Kasolo yakubira essimu. A fellow minister. Nogano jikwata. Hesogera na Kasolo. Who are you? Who are you? Kasolo abadde minister. Ebisanja bisatu. Go wakamalako omwezi gumu. Sijja mukwata. Really? Is that how you treat your fellow ministers mu public? Minister munakubidde essimu. Kwa toyagala wuliriza Nameere ekizibu towuliriza. Learn to listen. Kasolo kye yali agamba tewakiwulira. You didn't even bother to listen what Kasolo was telling you. How did that? Simukwata. Abo babbi. Golwa kutte ne bagamba sasula ugenda mu kooti. Tena mu kooti. Kati omukyalo ogenda mulopa mu kooti. Naera Nameere naye weerabisa. Kati oyo omukyalo omuwotya Samon. Kibi okubanja sente ze. Nameere kyaluga ati State House controller nga teyamusamoninze. Nga ye yasasudde. Nameere ran to take responsibility. You are now a leader. Vambi tu ya social media bino bye tubeeramu. Mbu nyera kusamoninga. Nyera kusa ngomusamoninga ngani. The woman wanted her money. Abantu babanje ku sente zaabwe mama kuba muli ba minister. The woman was right. She wanted her money. Yabawe mwanyi. And you know it babawe mwanyi. Gwe kenyine Nameere go and badalwanira n'omukazi oyo bamusasule. But you are busy denying. Kati we mwamusasudde lero bala esete omukyala bamwadde esete ze azemo yomba. N'abantu nabo mbaweeko respect. Abantu banaku. Mwabuga tusamoniyo onyononera erinnya Nameere va mu ebyo. Eyo gyoli mu public office. You can be debated in Nameere, you a minister, that's a public office. Abantu balina okwogerako. People are supposed to criticize you. Nameere woba olira toyogerwako. Resign and go. Gendo olunde ente. Waliye Masaka ng'olime mwanyi. Waliwe yakuyitako. That's a public office. We are allowed to talk about you because you are in the public office. Woba Nameere olira toyagala kusasula, toyagala kwogerako, please resign. Unfine milioni 5 ez'abana Uganda, everybody can be a minister, including me. Nanga I can be a minister. Toza tuba minister bava ku maazi ne bagwa. We all can. It's just some of us, we are too intelligent nti batutia. Ne everybody wana asomie. We also have books. Nafe twasoma degree tuzina. Katuluwoza nnyo Nameere mbu abantu bakwogerako tebakwagala bakulwanisa. No way. Just take responsibility of your actions.
ekintu kirimu erinnya lya president. Why don't you solve it? Era Balamu nkwebaza. Bannange, I want to thank Balamu. Balamu, you acted professional. Balamu, webale kuwuliriza. Balamu is a good listener. I've seen Balamu listening to people. Omukulembeze bw'aba. Nena mere kimu bibiri n'obaluka olinga bomu. Ebyo bireke kati grow up. Act like Balamu. Gwe Balamu tobala ati abera composed. Nalika abalala ne boogera. Nena mere gwayagala oyogere. Gwe balumiriza. Gwa directinga. Balamu yatuuse nena anyiga. And Balamu was right to get angry. Namere gwe balumiriza. In the same meeting, you want to be the judge. Mu meeting yemu gwayagala odirectinge. Nedda. Era kakasajja ka chairman Bulegeya. Chairman Bulegeya nawe nkwebaza. You are a very intelligent man. Chairman Bulegeya bakuwa omulimo. President Museveni. Oyo chairman Bulegeya owe Masaka muwa omulimo. That guy is honest. Bulegeya yayogedde amazima. You can't deny a fact. From mu meeting gye mwali ne president tetwaliyo. Twaliyo. Gwe kenyine Nameere gwe asitula Bulegeya n'omutwale wa president. Nga mukyali ba mikwano. Ate kati otuuse Bulegeya omwegaana. Ate ebyemmwanyi obimanyi, ate weefuula tobimanyi. Nameere watulemeredde okutegeera ky'oliko. You are the one who went to the president with Bulegeya to ask for coffee. In the meeting, you were denying. You don't know the lady. You don't know Bulegeya. That's not how ministers behave. Take responsibility. So, Chairman Bulegeya, thank you. Webali. You were honest. I loved your confidence. Era singa si Chairman Bulegeya. Aba bachala tebandifunye sente zaabwe. It's very bad to supply people and they don't pay you. Lwaki muno nerinnya lya president? Lwaki muno nerinnya lya president? Balamu was protecting the president. Balamu yadeta protecting agwe Nameere. Balamu kubira state house controller. Because erinnya lya president lyabaddemu. Talowooza nti ye yali relevant. Ate in fact we shall request Ministry of ICT and National Guidance Honorable Lumumba aveeyo atandika okutwalanga ba minister abapya for guidance babatwalenga mu course ekyankwanzi nga it is totally to orient them on how to behave as ministers, how to communicate, how to behave in public, how to reply, how to make formal letters. Oyinza n'okwesangayo byonna nga ba minister bangi okujjako nti Katonda ayinza okuba akiyisizza mu Nameere, Honorable Nameere, tulabe nti ba minister abamu beetaaga refresher course kubanga mukama wo tayinza kubanga ayogera nosigala nawe ng'oyogera. That is totally a fail. Kati people are watching ate kitamanyi President Museveni can put you in public to become a nuisance. Gwe kenyini nyanyaga nakuwa nairaba neisajje weisam. So Honorable ebintu abikutte bikuwa omukyalo oyo kuvanga tannaba nakubeera minister. Omukyalo yali abanja sente ze yandibadde ayogera ekyo ekintu kyennyini kyewagambye nti yandikiriza because acceptance si musango teri yamugambye nti yeyabba sente. We all know byagabe mmwanyi naye ate n'abeegaana n'atuuka n'okubanga ayisa minister w'amaaso. Era singa ministry eyo eyina akakiiko ng'obwa parliament Honorable Nameere abadde agenda mu disciplinary committee. Yeah, it was bad. It was very bad. She would have accepted because teri yamugaye nti mubbi. Yandibadde akkiriza ati kituufu omukyala abanja. Naye eyo Western gyagendamu ajja kwewuunya nnyo ng'abaamusindika bennyini ate bagamba mumukwatira awo muleka akole ensobi eyo mumukwatira awo. Talaba nko bakutte minisita ng'akoze ensobi. Wanje? Ajja kwewuunya nnyo ng'agenza okulagira RDC nga RDC asooka ku disarminga abakuumi bwe yeewuunye nga buli omu amutadde mu kamera kuba yandibadde atya nnyo. How can a mere lady attack you? Nabeera ng'akunnyonnyola nga takutya ng'agamba watu oli mubbi watwale mwanyi zange gwenga minister olina okutyamu. Yes, that lady. The confidence she had.